Katonda gwe mmanyi nti gyali mu ggulu eyo musaba anyongereyo emyaka 5 bwe ginaggwako anyongereyo nga bw'anaaba alabye naye bw'aba awulira nga Katonda tasobola nkome ku egyo tugenze nze ngenze ndi wankaga 8 era nze nabadde njogera n'abaana bange n'abazzukulu ne mbaga nti Katonda senga mpaayo 5 ezo zibeera 73 saagala kusaba 10 eryo bw'olyeteekako liyinza okukwabya omutima 5 bw'otuweza 5 noga nti kakati kasabayo ekisanja naye njagala kubeera nga gavumenti kasabayo ekisanja ekirala 5 tetwagala kwekalamula nnyo kulowooza ntugenda kukola tusimbe emivule kati oba omuvule neweema njagala ntya nze Nalweyiso sikyasobola gukungulako omuvule kiwedde bw'oba ogenza okuwummula bannanga bagenza okuwummula nga bali myaka 5 basabe 10 naye nze ow'enkaaga mu 8 nsabe 5. Imagine nze nkwagalizaayo 2 myaka 2 bwe njongera ku myaka enkaaga ziba 98 kisubi kisubi awo omuzzukulu oba omuyita nga agamba ng'ayina engeri gyakukongola namu saagala bituukako ebyokunkongola saagala kuyita mu kintu ky'okunkulula nga tosobola mutuukako nakuleetera ekikopo n'akikasuka njagala kukoma wano nga akyasobola okyekimira gwe tumanyi bakadde mbonabona gye babonabonamu kubanga oluusi tujulira n'okutwala bakadde gye babakuumira naye neyo mubakadde naye eriyo empi gye babakuumira bakusuna bakusunirayo kati Katonda njagala kumwebaza emyaka 68 naye musaba mpeyo 5 ne njagaliza abantu bonna okubeera obulungi bakadde bannange n'abavubuka abajja okutudira mu bigere. Owulira otya okutwaliza wamu okuba nti ebbanga ddene gw'omu kwabo aboogerwako mu ggwanga ababadde mu magye gano ate omukyala asinga ranka mu ggye lya UPDF owulira otya essaawa eno nga wawummudde? Ndi musanyufu okuba nti nawummudde okuva mu magye. Nayingira mu nsiko 81 nga civilian ow'akakiiko security committee mu 82 nendaba nga okudduka ne bannanchi bwenkulembera kintawaanya nga mwezi ndoza nga gwa 8 eyo nensalawo okuyingira amagye. Kati ndi musanyufu okuba nti ngenda kuwummula nti mpummudde sigenda kuwummula naye nawummudde egye. Ekisinga okunsanyusa nti tulese emiti emito gye tutendese gye tuwadde siyaasa okusobola okutegeera nti amagye gabeerawo ku bananchi gabeerawo ku lw'eggwanga lyabwe ate tuva mu bananchi tetuva mu ggulu nga bulijjo bwe mbadde mbuulira abantu. Ndi musanyufu okuba nga mpummulidde ku kitiibwa ekyo ekya Lieutenant General Nzaani. Njagala okwebaza Commander in Chief ne nebaza ne Army Leadership okuba nga bakkiriza abakazi okukolera awamu nabo. Abantu abamu batera okweganya okukola n'abakazi naye njagala okuba nga batukutte kyenkanyi kubanga sirowooza nti twemulugunya bwe wabaawo okwemulugunya tuyinza okuba nga ffe tulina ensobi ng'abakazi naye era obuzibu tebubulawo waliwo oyinza okusanga abasajja abamu tebandyagadde nnyo okubeera n'abakazi naye nga tewali kyakukola kubanga yo NRS/UPDF yatukkiriza. Naye ndi musanyufu era njagala kusabira abasigadde mu ggye lino okuba nti batwala enkola mu maaso kubanga ffe obuyigirize bwaffe bubadde butono naye bo basomye ebintu byonna kati bya mulembe gwa kompyuta. Tubasaba okutwala UPDF mu maaso NRA sagala kyerabira NRS/UPDF okulitwala mu maaso naddala abakyala mbakubiriza abalimu betuleseemu basobole okukola okusingako kuffe kye tukoze. Okay, oli ayinza okubuuza n'agamba nti kya muzinzi ki kyolaba
kyolese gwenga Geno mu UPDF eyo naddala kusaidia abakyala? Kyendowooza nti nkirese kwe kuba nti abakazi bayingira mu bungi kati tebikyalinga ebyemabega, bayingira mu bungi ate nga basomye. Then ekirala kyenyinza okwenyumirizamu nti bali mu bitundu ebyenjawulo wonna mu bukulembeze bwa UPDF. Emabega tekyaliwo, balinga balowooza nti oba abakazi tetusobola, naye njagala okwebaza bonna abayingira emabega waffe okuba nti basobodde okubeera mu buli kifo nga bakisobola. Tulina abasawo, tulina abavuga mamba, tulina abavuga tanka, tulina abakuba emmundu ez'enjawulo. Nze ndowooza nti enjawulo weeri nnene gye ndinza okuba ndowooza, ate neebaza n'abanzirira mu bigere kubanga nze we naviirayo nali nwana ku kintu ky'okuleeta colors, bendera ku parade nga balaba ffe abatasobola ku parade kati katugambe nga ey'abakyala Women's Day nga tetubeera na colors ezo bendera nga tetubeera nazo. Naye njagala okwebaza abanzirira mu bigere nti naleka nkirwanyisa n'ekyamala nekituukirira. Kati ku parade zaffe bendera bazireeta. Ekirala kyendaba kyempulira nga nvuddeyo nga tekikoleddwa ky'ekyokutuyita bassa. Mpulira ekintu ekyo kyandikyusiddwa, naye ndowooza tujja kwogera n'abasigaddeyo balabe nga nakyo bakinoonyeza ekintu ekirala ne tuba nga tebatuyita ssa. Ndabanga ssa ekyandibadde kikola ennyo ku basajja. So twogera ku myaka emeka ng'oli mu UPDF? UPDF ba NRS nga ndi mu magye. Amagye amatuufu ndowooza biki ekiseera kye twalayiriramu we batuweera ennyota zandibadde nga mu 88. Naye bwe mba ngamba mbadde nkubulya 82 katubala egyo myaka ena bw'oteekako okuva 86 okutuuka olwaleero egitambudde ntambuza. Kati nze kennyini ng'omuntu n'emyaka 68 gyaweze mu Juni nga 24 Juni eraweze emyaka 68. Ensi yonna buli lweyogera ku mukyala asinga eddaala mu gye boogera linnya lya Proscovia Nalweyiso. Kino gwe buli lw'okiwulira ki ekikugira? Kinsanyusa, saagala kwogera ku nsi yonna, nze we mba njogera ku Uganda. Kinsanyusa naye njagala n'abalala bakituukeko, kubanga nvuddeyo nga situuse ku ranka ya Geno, naye njagala nnyo omukyala okutuuka ku ranka ya Geno eya pulezidenti gy'aliku, ey'omugenzi gy'agendeddeko, Geno Tumwine, waliwo Geno Tinyefunza, waliwo Geno Koleta, bangi. Kati njagala n'omukyala ku bakyala basigadde mu magye bakirwanire bakituukeko, naye era mmanyi bajja kituukako kubanga balina bingi bye bayinza okuba nga bansingako, military courses attended, obuyigirize. Nze ndowooza bajja kituukako. Weewaawo atulaba omulungi, tukyali ffenna tuli ne retired Lt.Gen.Nalweyiso Proscovia Nalweyiso gwe tuli naye gwe tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu. Yawumudde gye naye batugamba once a soldier always a soldier. So tuli naye tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu. Geno, nkimanyi nti waliwo ayinza okubuuza kuba njagala tumale ensonga eno ey'okuwummula mu gye, naye waliwo ayinza okubuuza nti ng'oggyeko ensonga y'okugamba nti owummudde okyagirwanirira ey'okubayita ssa abakyala abali mu UPDF. Kiki ekirala ky'olaba nga kiyinza okuba nga tekituukiridde naye nga wandyagadde, si mu bakyala mwokka naye mu gye lyaffe lyonna kye wandyagadde kyongerwemu amaanyi? Kye nandyagadde kyongerwemu amaanyi y'ensula y'abasirikale, naye njagala kwebaza nti nakyo kitambula, lwakuba tekisobola kutambula mulundi gumu kubanga abasirikale bwe tuba nga tuli mu mitwalo nga5 ate nga budgeti erina okugabanyizibwa n'abantu abalala, nakyo kitandise okutambula. Era njagala kwebaza bakikutteko naddala engineering brigade ne units ez'enjawulo zeevuddemu
naye nga ndowooza nti ekyandikoleddwa mufo ky'abasirikale okukeera ku makya bw'oba tewali lutalo, nze ndowooza bo bennyini nabo bayinza okwezimbira n'okukola ekintu ng'ekyokukola amatoffaali bo nga bo ebiseera byabwe nga bw'olaba ku masomero wabeerayo ebiseera ne bagamba nti kati PE simanyi bagiyita PE then nebeerayo ekiseera ekyokugenda mu agriculture nebeerayo ebintu bingi. Nze ndowoozaamu nti kati n'amagye nago ganditandise okubanga gasobola okwekolera ng'omuntu asobola kubanga mu nsiko twezimbiranga ennyumba zaffe okuba obudongo bwo n'ozimba ennyumba yo mwosobola okubeera. Nakati nze ndowooza nti abasirikale nga bo okutandika okwekubira amatoffaali nga bo kubanga okusobola bwe babanga balwanirira ggwanga lino, ekyo nze ndowooza kyandiyambye. Ekintu ekirala ye salale ekyali ntono naye omusaala naye bagambye nakyo kigenda kukolebwako okulaba nti financial year ezijja bajja kubanga abasirikale babongerako okuva wansi okutuuka ku wawaggulu. Bye bintu byendaba ebibiri ebisiga omusaala n'ensula ne welfare katugambe nga uniform, naye ebyo byonna bisinzira ku revenue engeri sente engeri gye ziba zifuniseemu kubanga amagye gokka siga egaliwo ku lwa Uganda waliwo n'ebitongole ebirala, waliwo ne bannansi balina okufuna obujjanjabi bumala, mpozi n'ekirala amalwaliro n'amasomero munda mu barracks. So gwe obulamu bwogenda bukwata otya ng'ovudde eyo mu jekati eno gy'oli? Kisuubirwa tuva mu magye tugenda butereevu mu reserve force. Kati mukama waffe ye General Otema Awan Lieutenant General Otema yakulira reserve force. Kati bw'ova mu magye ogenda butereevu mu reserve force era yeba ekulondoola embeera zo era tosobola kulowooza nti kati ovudde mu magye nti kati ogenze okubehavinga nga bw'olowooza nedda. Olina okutambula nga amagye bwe gakulagira oba nga reserve force bwekulagira. Era minisita wa veteran affairs kati yatulinako obuvunaanyizibwa era tekigaana. Ojjukira nalinga ngamba abantu nti abantu beesimbyewo naye tomanya kubanga buli yeesimbyewo ng'avudde mu magye ali mu reserve force. Kati reserve force bw'egamba nti waliwo obwetaavu bakwata ku ffe ne batukomyawo, batasobola osigalayo naye abakyasobola bakuyita kubanga era kati tulina abantu abagenda e Somalia nga bavudde mu reserve force nga bavudde mu baveterans. So bw'ova eri kyetwagaye once a soldier always a soldier, bw'ova eri odda mu reserve ate era musirikale yakutwala wabeerawo firimbi bwe wabeerawo firimbi ng'evuze nti waliwo ekyetaagisa obwetagisa titwagalayo nti mu reserve General Otema twagalayo abasirikale 2,000. Toyinza kugamba nti ate nze navudde ekyo tekiriiyo. Okujjako ng'oli mulwadde, okujjako ng'oli mukadde kati nga ffe bwe tulowooza bwe tukaddiye myaka 68 oyinza okuba nga tebajja kuyita nti okomewo. Era banoonya abo abakyali fit. Kale tweyanze gatwebo mulungi ye Lieutenant General, retired Lieutenant General Ebya Lt.Gen.Nalweyiso gwe tuli naye olunaku olwaleero, naye era akyali muwa magezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Bwekiri nkyali senior president's advisor nga bw'okyogedde ku nsonga obutebenkevu n'ebyokwerinda. Kinasinzira omukulembeze w'eggwanga kikyagenda okusalawo oba contract yange bw'eneeba eweddeko kubanga ekyaliko emyezi bwe banaba tebagirinyuwinze gyendi ewange. Nze emirimu gyange nnunda nkoko, ninawo ente entono, sirina nte nnyingi, ente ntono zero grazing, nina n'embizi, nina ne pooko. Bagita pooko bagita ki? Nina embizi. Andi pooko nyama ya mbizi. Nunda embizi. Sigenda gula mmere, nina olusuku mwezi gy'amatooke. Bwe banjagadde mulimu ne muwogo. Ndi waka si mpozi kati simanyi waliwo ebintu bw'oba owummudde n'obiwummula n'okubiwummula kubanga kakati
bw'obanga obadde oyina gavumenti lwakubanga kati ffe tubadde tulina nti gavumenti mbadde sipangisa nti gavumenti empangisiza ennyumba oba ensasulya amasanyalaze oba amazzi byonna nze mbadde mbyesasulya kati nina kutetenkanya butetenkanya ne ŋŋamba omusala nguvuddeko kati nina okubikwata bwe nti then n'abantu bange okukitegeera nti kati nvuddeyo amafuta mbadde genywa aga gavumenti nina kati okugenda okugegulira okugenda ku petrol station okugula amafuta kati abantu bange balina okukitegeera nti balina okukka mu mbeera eyo gye tugendamu kati balina ogyetegekera. Kale ki kyolekera bannayuganda afande nga tumaliriza programu yaffe eno olunaku olwaleero? Kyendekera bannayuganda nti Uganda ffenna yaffe tegenda kusenguka. Abantu bakyaye nnyo bannaabwe naye bantu batukyayira bwereere. Waliwo gamba omuntu oyinza okugamba nange saayagala kubanga nze kati okugenda mu nsiko okubeera kyendi eky'obwalifuna nti geno saayagala kugenda mu nsiko naye embeera yaliwo mu kiseera ekyo yampaliriza ate bwe nali ngenda sina be nasitopinga kugenda kuyingira ate bwe tuba tuyita ab'amagye tulanga buli muntu n'avaayo n'agenda kati nze siraba abantu ki kye batuvunaana ate era ab'amagye tebagenda na gavumenti eriko poliisi esigala amagye gasigala prison esigala buli muntu yenna asigalawo n'abali mu gavumenti basigalawo okujjako nga gavumenti ezze n'egamba nti ffe bano tetubeetaaga naye kizibu nnyo era gavumenti eno bw'eneeba egenze tujja kusigalayo mu reserve force nga gyetuli gavumenti eneebezze era ejja kuba ng'etuwagalayo mu reserve force gyetuli bwabeerawo nti waliwo akajagalalo waliwo ebigudde Kalamoja waliwo twagala mu reserve abasirikale bwetu yeffe kati n'olwekyo batukyayira bwereere tubegayidde temutukyawa naye bwe mba mwagala otukyawa mutukyawe abaana abasigadde nga batwagala bajja twagala. Njagala okwagaliza bannayuganda byonna ebirungi njagala okwagaliza bannayuganda okwekereza njagala okwagaliza bannayuganda okukola bw'oba okola tandikira ku kyalo kyo tandikira ku nnyumba yo w'oli otandikirawo okukola buli kyonna ky'oba oyagadde okukolerawo osobola okukikolerawo. Abawummuze bannanga bali retired ekirungi nti twegattira mu reserve bananga baba tuyise tujja kusisinkanaawo naye mwekuume abafere mwekuume family mwejjeeko dependents be tubadde nabo nga tulina emmotoka ezibatambuza kati teziriiwo bajja kusaba transport ng'okwata ku ssente zo tugenze nze ngenze ndi wankaga munana era nze nabadde njogera n'abaana bange n'abazzukulu ne mbaga nti Katonda senga mpaayo 5 ezo zibeera 73 saagala kusaba 10 eryo bw'olyeteekako liyinza okukwabya omutima 5 bw'otuweza 5 noga nti kakati kansabayo ekisanja naye njagala kubeera nga gavumenti kansabayo ekisanja ekirala 5 tetwagala kwekalamula nnyo kulowooza ntitugenda kukola tusimbe emivule kati oba omuvule neweema njagala ntya nze Nalweyiso sikyasobola gukungulako omuvule kiwedde mbagaliza okubeera obulungi afano malamu amaanyi kiwedde bw'oba ogenza okuwummula bannanga bagenza okuwummula nga bali myaka 5 basabe 10 naye nze ow'enkagamu 8 nsabe 5. Imagine nze nkwagalizaayo 2 myaka 2 bwe njongera ku myaka enkagamu ziba 98 kisubi awo omuzzukulu oba omuyita nga agamba ng'ayina engeri gyakukongola namu saagala bituukako ebyokunkongola saagala kuyita mu kintu ky'okunkulula nga tosobola mutuukako nakuleetera ekikopo n'akikasuka njagala kukoma wano nga nkyasobola okyekimira katonda gwe mmanyi nti gyali mu ggulu eyo musaba anyongereyo emyaka 5 bwe ginaggwako anyongereyo nga bw'anaaba alabye naye bw'aba awulira nga Katonda tasobola nkome ku egyo gwe oli musirikale yennyini kubanga
gwe tumanyi bakadde mbonabona gye babonabonamu kubanga oluusi tujulira n'okutwala bakadde gye babakuumira naye neyo mubakadde naye eriyo MP gye babakuumira bakusuna bakusunirayo kati Katonda njagala kumwebaza emyaka 68 naye musaba mpeyo 5 nenjagaliza abantu bonna okubeera obulungi bakadde bannange n'abavubuka abajja okutudira mu bigere naye kyenjagala okutegeeza abantu nti Geno asigala Geno, Meja asigala Meja, Kapiteeni asigala Kapiteeni, ate ebintu byaffe bino byetukwatamu bwe biti batuwaayo ne tusigala nakyo mpaka lwofu obeera nakyo. Kati n'olwekyo abantu tebajja kunumba nti twawulidde avudde mu magye bawalampe ekikomera bagwe munda, saagala bagende nakyo saagala bagende na bisago. Kale tweyanze gatulaba omulungi ye Geno Nalweyiso gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Afande tweyanziza nnyo. Nange neebazizza okuba nga oze n'onkyalira mwebale kundowoozangako kubanga maze emyaka nga 2 oba 2 gisukka namu nga wange maka gange era sijja kubalimba nja kujjanga nja kukyazanga nja kwogera ate kati okwogera kugenda kweyongeramu ebisoko kubanga wabaddewo limitation oluusi tugana okwogera ku bintu ebimu naye kati njogera kyere. Tweyanziza gatulaba omulungi naawe njagala okwebaza okutulaba ate n'okutuwuliriza okuva gye twatandikidde mpaka wano. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.